Emitwe gy'amawulire. Ssekadaama afiiridde ku luguudo. Mick Wine atabukidde Tamale Mirundi Junior. Angel wa Rwasa awadde Diana Nabatanzi amagezi. Doreen Nasasira abutodde ekyama. Bwino ku Irene Ntale avuddeyo. Surprise etabudde Anti Kaduuka. Leero mazaalibwa ga Patrick Omujuuka wabula nga mu byewuunyisa tukuleetedde ennaku bakadaama gye bayitamu galindirire mu bujjuvu. Mugyebaleko gyonna gye mutussaako engalo abalungi abaagalwa gye musinzira okubeera nga ate mumpuliriza. Amannya nze Omumbejja Aisha Nassolo era nga butereevu ntuuse namoyire ate agagenze mu maaso n'okubeera nga gatuukawo mu nnaku zino. Wabula nkwebaza gwe wenna eyasubscribinga ku channel eno wabula ate naawe atanaba it's not too late osobola subscribinga munaye ate ne weegatta ku family eno. Give this video a thumbs up then ate n'oluvannyuma munange tweyongereyo naye nga butereevu tandise n'amawulire pambi ga Ssekadaama ono eyafiiridde e Saudi Arabia wabula nga mu kiseera mwe yafiiridde yabadde avuga bw'atyo n'asalawo ndowooza nga teyeewulira bulungi n'awummuza ku mmotoka ku mabbali g'oluguudo bagenze okumukeberako nga bambi z'embuyaga ezikaza engoye. Amannya ge tegannategeerekeka wabula nga bambi yafiiridde mu ggwanga erya Saudi Arabia mu kitundu ekiyitibwa Jeddah. So bannange kyekyo ekifaananyi kye obanga omumanyiko ng'oba olina ky'omumanyiko osobola okubeera nga ate munange otegeeza ku bantu abo abamulinako obuvunaanyizibwa ne basobola okubeera nga ate bamanya ekigenda mu maaso mu bulamu bw'omukulu ono. Wabula nga bambi Katonda amuwa ekiwummulo eky'emirembe ate era bambi omwoyo gwe Katonda agulamuze kissa wabula nga twongere okubeera nga ate munnange twekuuma kuba obulamu bw'ensi eno bannange si bwangu n'akamu n'akeddagala ng'oyo tumutadde ku bbali tudde ate ku mukulu ayitibwa Mick Wine ffenna gwe tumanyi obulungi ono muganda wa Bobi Wine. Ono nno nga munnaye yavuddeyo n'atabukira bubi nnyo Tamale Mirundi Junior. Omanyi ono munnange ennaku zino afukidde ddala ekirala okuva we yava mu Nuupu agenze ng'ayogera ebigambo eby'enjawulo wabula nga Abaganda bye bagamba nti atakulekera naawe tomulekera ennyanja bw'ekyo nayo ekutta omira. Munnaye ne babyogerako nabo tebagenze mu maaso n'okubeera nga bamuweeza. Abantu bangi nnyo bavuddeyo nga naye bamwataakinga nga bamuddiza omuliro nga naye bwazza era nga ne mubavuddeyo ku mulundi guno omukulu yayitibwa Mick Wine naye yavuddeyo munnange ate naye n'abaako akagambo munnange kamusuulirayo era katulowooze nti yakategeeredde ddala bulungi. Yamugambye nti munnaffe gwe Tamale Mirundi Junior tewavudde mu struggle wabula yeggwe eyeeryamu olukwe olw'ensonga nti struggle eno tetegeeza ssentamu family nga gwe woogamba struggle y'Abannayuganda bonna kitegeeza nze ate munnange naawe era n'amutegeeza nti ensonga lwaki ffe otulaba tuli bagagga naye era tukyagenda maaso n'okubeera nga ate tustrugglinga okulaba nga tutuuka ku eyo Uganda eyo ffenna gye twetaaga. Era bw'atyo n'amugamba nti gwoba okyalina eyo endowooza ti struggle eno etegeeza Robert Kyagulanyi ssentamu then munnange oyina ekikyamu ku bwongo. So bw'atyo yagenze maaso n'okubeera nga ate munnange amutegeeza ate nga yabadde mutuufu ddala olw'ensonga nti abantu abasinga obungi bo balowooza nti Nuupu etegeeza Bobi Wine nti oba wetwogera ku change tutegeeza Bobi Wine. Nedda tetufuddeeyo oba ani afuze wabula ekikulu kye twetaaga change nze kye mmanyi. Era nze kyenzikiriza nti ne waba Museveni nga yakedde ku makya n'akola enkyukakyuka nga tuvudde mu bino obuli bw'enguzi ebigenda mu maaso mu Uganda naye kennyini n'akola enkyukakyuka mu Uganda ne tubeera mu Uganda esanyusa. Nze ngamba era abantu baba basobola omuwagira. Struggle teri ku muntu nti tuwagira ono gwe twesibyeko nedda kuba abantu nga bo bakyuka wabula struggle yakubeera nga ate tukyusa ensi. Nze bwentyo bwenkitegeera mu bwongo bwange n'ate abantu abasinga bwe bawulira struggle bwe bawulira change bo obwongo bwabwe buddukira ku Bobi Wine. Nedda Bobi Wine wakera ku makya n'ava ku Nuupu n'agyesonyiwa nga takyali mu struggle era kyemanyi Bannayuganda bajja sigala nga balwanirira change. So bannange akagambo Mick Wine ono ke yasuuliddeyo Tamale Mirundi Junior katusuubire nti n'abasinga obungi munnange baategedde abalina endowooza eyo wabula nga Mick Wine ne Tamale Mirundi Junior nabo tubatadde ku bbali ate ye munange Angel wa Rwasa ffenna gwe tumanyi obulungi ono beautiful munaye eggulo balina live gye baakoze oluvannyuma lw'okubeera nga babaddeko
eyo Masaka nga balina ebintu bye bava ate okugabira abantu obuwungo obwo nga Rwasa we yali yategeeza abantu ate munange naye agenda kubeerako abantu bayamba mu kiseera kino ekya COVID-19 wabatyo we bamaliriza basazeewo ate babeeko live gye bakola era nga muno bayogereddemu ddala ebigambo bingi nnyo bingi ddala era nga mu live eyo Angel ono munange mwe yaweeredde Diana Nabatanzi amagezi namugamba munnange mukazi munnange bino ebigambo ono bba wange Rwasa byayogera tebigezaako ne bikutula gusigala ng'oli mukyala w'amaanyi keera ku makya ogende ku mulimu okuli ate tokkiriza muntu yenna kubeera ng'akola ki agezaako okussa wansi era mu live yeemu mwe yabuliridde ne Rwasa nti munnange Diana Nabatanzi senga tomujja mu kamwako nze nange munaye nnyinza okunyiga ate nensibamu ebyange nenkola ki neeyongerayo wabula nga we tumanyi Rwasa munnange enjogera ye yamugambye nti tokigeza olw'ensonga nti bangi nnyo ate munange balinze ku layini gwe wookoleramu ensobi ate omulala ajja kujja akola eki yenyigewo so munange tokola ki tokigeza so munange bye byate munange byagenze maaso kubeera nga bituukawo mu bulamu bw'abantu bano wabula nga ye Diana nsuubira mukazi mugumu ekimala ate mukakamu okukamala so nsuubira nti kino kye yamugambye era already kyali mukola ki kyali mukola kubeera still akyakola kugamba tannalagako bunafu bonna nti oba ono ebigambo byayogera nti birina engeri yonna gye bikola ki gye bimukutulamu era nga ffe tumusaba bambi agende mu maaso n'omutima ogwo wabula ng'ebyo nabyo tubisadde ku bbali ate omukyalo ono ayitibwa Doreen Nasasira ffenna gwe tumanyi obulungi akola wali ku KFM ono naye yavuddeyo ate n'abotola ekyama yabaddeko interview emu gye yabaddemu kwatyo ne bamubuuza nti wasembayo ddi ate okubeera nga okozesa akapiira kano kagali mpitawo abasinga obungi kebamanyi nga condom era bwatyo ye n'ategeeza nti amalidde ddala emyaka 3 nga munnange ebintu binene ebyokubeera nga yeegatta mu mukwano ye yabivaako dda mu bufunze ali mu abstaininga ebintu ebikwatagana ne sex yagamba nti munnange yabikomya dda emyaka 3 emabega wabula abantu bangi nnyo bavuddeyo nga bamwatakinga ku ekyo kye yayogedde nga bamugamba nnyabo tekisoboka ate wano nga tukulaba nga opepeya ne Jacob omutuuze biki bikugamba bambi naye bamwogeredde ebintu bingi nnyo bingi ddala naye nga ekituufu ye nga ye yakimanyi era n'abo abamuatakinga mu kiseera kino zekyagenda obasaba balekerawo olw'ensonga nti ye nga ye yasinga okumanya obutuufu bw'ekyo kye yayogedde oba yabadde atulimba oba yabadde mutuufu ekikulu kiri nti buli bulamu bwe wabula nga tumutadde ku bbali ate ye Irene Ntale munnange naye bwino we avuddeyo kinajjukirwa nti mu butuufu omukyalo ono asirise nnyo asirikidde ddala era waliwo emabegakawo ku Twitter we yavaayo n'agamba nti bannange empewo mugiwulira ko abantu nga nammwe mubamanyi bwe kumugamba nti tugiwulira n'okusinga music wo nga mbufunze bategeeza nti bannange ogayadde nnyo wabula ng'ebyo byonna tubitadde ku bbali ate waliwo Bwino eyavuddeyo ku ye ng'agamba mbu ennaku zino abantu bamuliko nnyo I don't know why naye nga Bwino yagamba mbu omukyalo ono yali liida wa kwaya mu church eri ate munange eyitibwa Watoto Church wabula mbu sitaani n'amuwamba era bw'atyo n'atandika okubeera ng'akilabinga omuntu yali ayimba ennyimba za Katonda ali mu gospel music ate bw'atyo n'akomekereza mu zino eza secular eza love nga namwe muzimanye ennyimba ate munange ezazze ayimba so munange Bwino mungi nnyo agenda maaso n'okubeera ng'ate avaayo ku mukyalo naye I don't know why naye ng'ate mu kiseera kino abantu naye tebamuli bulungi n'akamu n'akeddagala wabula nga naye tumutadde ku bbali ate ye anti Kaduuka Chloe ffenna gwe tumanyi obulungi ono olunaku lw'eggulo bamukubyeko surprise wabula ate surprise yamutabudde butabuzi ffenna tetumanyi oba surprise eno yabadde ntuufu olw'ensonga nti abantu abasinga obungi bavuddeyo nga bagamba nti eno surprise bino babadde babipanze bupanzi anti Kaduuka ye yabipanze wabula nga ate ffe tetumanyi butuufu bwabyo mu vidiyo eyo yabadde eraga nti waliwo omuwala eyagenzeeyo ng'alina surprise gyamuleetedde wabula ng'omuwala oyo yagamba nti waliyo naye omuntu eyakoze eki eyamusindisa era bw'atyo yatuuse ku anti Kaduuka n'amugamba nti ateeba omuntu oyo ate eyamukoledde surprise wabula ye anti Kaduuka kwe kumubuuza nti omuntu ono ankoledde surprise wa Nuupu ko omuwala nti gwe teeba omuntu ate awo anti Kaduuka waya ate wezaabuukiddeko n'atandika okuyomba n'amugamba waba si wa Nuupu tambula onviire wegamba surprise yabadde yeesanywa ate yakomekereza ejjeko bujja anti Kaduuka waya tetumanyi oba gundi eyo yabadde ntuufu oba babadde babipanga babizannya buzannyi wabula ng'ate munnange fe okusinziira ku kye twalabye kyekyo ate ekyabadde kigenda mu maaso
Nyasa nisobala wala. Kuliko n'emitwalo 10 nabanja. Kale omutwalo. Musanyusa okubala bamuyingira ndokombe kuky'okunywa. So abantu bangi bagezezaako okunkyalira mu COVID ate owona ali. Bakitegeera nti Bobi mulwadde ne bamala nti nennyina yeetaagalaako okunywa. Nsanyukidde ddala. Mpulira maama. Agamba atya maama Bobi. Bwatyo munnange. Ebintu bino nno tebirimu ka sipiidi ako. Ebintu bino bivudde eri omwagalwa waffe. Akwagala ennyo akulowoozaako. N'essanyu eringi era n'antuma n'aŋŋamba ntuuse obubaka buno. Naye bibaddeko obukwakulizo. Njagala okusooka okumanya siri ku mbewo. Abantu tebangaba. Tugenda obikolera munaye. Olina kwebeereramu Saidi. Kati bw'atutumye agambye okubikuwa byonnaye byonna bibyo kiriko obukwakulizo. Akakwakulizo kamuwe kati muteebalinnya lye twala lino gyekuliko emitwalo 10 gino gyanabanja amaze nakuzijukira kanabanja swit kaita kusimu tekagira mukashi naye engeri keke eno gyerimu olumyufu eneva wa muntu wano abantu banuufu bano manyi banjagadde nnyo antikaduuka waabwe ono mumwemba wa nuufu eri mulayi siki ekyobuuza netutandika n'ebyo eno gya mmemba wa nuufu ekyo era tekikuyisaawo nkwano osooka kwogera linnya lye ye mwami gundi awagira nuukale ekyo kijjira luvannyuma naye amanyi si wa nuufu naye sawulira kwagala antikaduuka to akozeewo nti wanuufu aba si wanuufu mutwale kasasula mufulume n'obusente bwa mugende mugere oba nzitibwa endala enzite sobula nga tumutadde ku bbali leero ate munange mazaalibwa g'omukulu oyo Patrick Omujuka ffenna gwe tumanyi obulungi akola wali ku CBS FM ate era ng'ono mu Nakatemba mulungi ddala so bannange twagaliza omukulu ono amazaalibwa amalungi ate ag'essanyu tusaba Katonda ayongere okubeera ng'ate munange ayongeramu emikisa mu bulamu bwe awa emikisa emirimu gy'emikono gye saako n'okubeera ng'ate amwongera obulamu obulungi wabula gega mawulire gensobodde okubeera ng'ate nkufunira olunaku olwaleero n'ate nga mu byewuunyisa mu butuufu waliwo vidiyo eno gye nalabye n'enkwatako nnyo neŋŋamba nti kankiyalingireko nammwe mikwano gyange mulaba ate munnange obulamu abantu bano bakadaama mu butuufu obulamu bwe bayitamu abaana abasinga obungi bali bubi era gwali obulungi w'oli ng'oli bulungiko oli yaddeyaddeko ng'omubi omweru mu butuufu buli lunaku fukamira weebaze Katonda olw'ekyo olw'ensonga ate munnange bannaffe bo bangi bayita mu bizibu ebitenkanika bali mu mbeera gye tutayinza nakubeera nga ate tukola ki tuteebereza ngenda kulekerako ka vidiyo kano naye nga kyenkusaba toseetuka kubanga ekyamazima amawulire go gakyali mangi nnyo mangi ddala akunkumira atakuumira mpeera for now tovaako nkomawo bamikwano mulaba ennyumba eno nnene bulungi erina ebisenge ebimu ebitalina kye bikola ng'ebimu bisibwa nga tebirimu bintu naye nga tebirina kye birimu oba mukitegeera wabula ennyumba eno mu bunene bwayo gyeyakoma okuba obunene ne bannannyo gye bakoma okuba n'emitima emibi naye nga lunaku bakulaga basaala ddala ddala omwana w'omuntu omusuza otya bw'oti kamba twale mulabe kubanga bakadaama tukolera mu mbeera enzibu ennyo oli gyatasobola kukkiriza era bw'oba omugambye takkiriza ddala seminti ono mumulaba nga bwayokya bulangiti eyo mugiraba kadaama kwasula yiyo mugirabe bulungi kadaama ateekawo bulangiti eno ku seminti ono nga mumulaba bwayokya neyeebaka ne bamuwa ne bedikava eyo ndiino bedikava ndiino nayo nagiteekawo ne bamuwa ne kapiro era ebintu byebyo kadaama kwasula waggulu eno ku madaala ndowooza mulaba gye nvudde wansi nga mbalaga kati abaana bava wansi eyo nga baagala okuzanyirako eno ne bajja ne bazanyirayo mwemmayi bano abaana b'abantu boonoona bakoze bati ebintu bye babigyeyo tebagambwako tebakubwako kati osi baagala okufuluma waggulu eno bagende bazannyi ne boonoona ebintu babiiridde amazzi bana eno owulira obusonga tolina kyakukola waggulu eno gye wafuluma kugenda wabweru waggulu ku kalina naye ebbugumu liva ku kijja ekyo nga bwe mukiraba
nerika n'olyoka otonyolokoka wenna amazzi. Tujjukira waggulu eno ku maddaala teri yadde ka AC, ndowooza mulaba tewali yadde ka AC. Kale kwegala n'olyoka otuuyana ate baagala webake nga weebise simanyi ebikoze bitya bannange n'olyoka ofa ennaku ng'ekutta. Ndowooza mulaba enneebaka y'akadaama biri byebintu bye bambi. Kati omuntu ng'akoleza message ali Uganda bambi perezayo $20 bikoze bitya message ebiseera ebisinga nze abantu abo babulookinga kubanga tamanyi mbeera gwe gy'oyitamu. Tuyita mu mbeera enzibu ennyo era singa Uganda abantu babe balinnyawo takisi oba bbaasi singa ennamba esinga yaddayo dde Uganda. Naye lwakati tulina kyakukola ba mikwano. Naye oba ng'oli Uganda omuntu ng'obadde ofuna omutwalo buli lunaku bambi tuula okole kola tuula okole lwako abamu bagamba tetubaagaliza kubakoleza message akubuuza kyekiri ku ground n'omubulira ekituufu n'omugamba nkubulire tuula okole oba oli Uganda ng'okola noonya omutwalo ogwo ogukole buli lunaku. Singa ffenna twaddayo dda ewaffe e Uganda n'ogamba kandi akatini naye nga nkafuna mu bulungi mu butuufu mazima ddala engeri omwana w'omuntu wasula ng'embwa. Bo balowooza oba tetulina kye tulina. Mu butuufu abantu bano batuyisa bubi nnyo 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 gye bakoma okubeera nga basaala buli kaseera gye bakoma ndowooza okuguba emitima.